Abasuubuzi abakolera ku kizimbe ekimanyiddwa ng'Ovino Mall ekisangibwa mu Kampala batotodde obulumi bwe bayitamu eri abakulu abaddukanya ekizimbe kino mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde mu kibangirizi ky'ekizimbe kino nga lwetabiddwamu bannannyini kizimbe kino abamanyiddwa nga Trupat wamu n'abamu ku balandiroodi ku kizimbe kino kw'ossa n'abapangisa. Edduuka lyange lyonna lijjula amazzi okuva waggulu, engoye zange zonna zifa. Natuukayo nengera ne bagamba bannange mali yange eyonooneka, tewali kye banziramu. Olukuŋŋaana luno lwayitiddwa abakulembeze b'abasuubuzi ku kizimbe kino nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina ekibagatta ki Federation of Traders Association FUTA ekikulemberwa John Kabanda. Tukole ebbago erigenda okutereeza ekizimbe kino tulabe nti kiki ekyetaagisa, naye nga kino kijja kubeera ky'abalandiroodi bokka n'olukiiko era lwabadde lulina kubeera lw'abaala. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwa mu baka ba pulezidenti mu bitundu bya Kampala okuli RCC n'omumyuka we abatwala ebyokwerinda mu Kampala okusala amagezi butya bwe bayinza okuyambamu abasuubuzi bano. Gwokozeewo ki ku byoyo gw'okoleramu? Katutandike naawe obuvunaanyizibwa bukole ki? Butandike naawe. Ffenna tuli kusaba ekintu kino bakitukwase ng'Abannayuganda si weewaawo, naye bajja kikukwasa enkya nsiibenga wano mu tiyagaasi n'eŋŋuumi. Tujjeko kakiiko kano tuteekeko akalala, tujjeko kano tuteekeko akalala. So mwetegeke ng'Abannayuganda, ng'abasuubuzi, mubeere ne individual responsibility. Abasuubuzi bategeezezza nga banyigirizibwa ekisusse mu kifo we bakolera, obukyafu obususse mu kitundu kw'ossa n'okubasasuzanga kaabuyonjo ku bbeeyi eya waggulu. Ey'okusatu, amasannyalaze sente ensasula nnyingi nnyo. He has also gone back to the electricity issue. That they are paying a lot of money. Naye buli omu mpulira akyogerako. It has been said by each and everybody. Ensonga eyo etuluma nnyo nnyo. Tulina amasannyalaze ewaka ne tulaba ng'ekyawano kiri waggulu nnyo. There is a that we are using electricity at our homes, but when you look at this one over here, it is so big. Mbadde nsaba kikolebweko. Okukola okusolooza ssente n'obalaga ebintu ebyonoonese babagamba bw'oba okoyewo fuluma naye bakabali kukola. You come here to collect your money. When they try to explain to you, you just send them away. You say, if possible, you are tired, just go. Kyokka nga tukolera mu bugubi. Yet they are working through pain. Mu bizimbe byonna engoye zaffe bipiringwa off because of that urine and drugs. But they are almost. Bano bategeezezza nga baggyibwako ensimbi ezirowoozebwa nti zaakulabirira kifo we bakolera wabula nga basigala mu kunyigirizibwa. Ensasula emitwalo 7 buli mwezi. That is paying 70,000 per month. Era ezo ze njagala okwogerako. That he wants to talk on that issue. Sente ezo ndi musajja mubalirizi nnyo. Sente ezo zikuŋŋaanyizibwa okutwaliza ewamu nze nganze mbadde nsaba nganza bakengerezeeko sente ezo nnyingi. For him, we request from the Parliament that the money he's paying, 70,000, is so much to him. If we can at least decrease. Bw'okitwala generally sebo bw'obalabalamu sente zikuŋŋaanyizibwa wano n'ezo zikolebwa oba zebakozesa olabanga mutuufu kiri nti sente yaffe tebaziwa value. But shortly, he's after accountability. For the committees done, I think the accountability would be. Bo abagaga abogerwako ku nsonga zino bakkiriza ng'ekizimbe bwe kitabadde n'akakiiko akamanyiddwa kuddukanya nsonga ezo era bakkiriza okuddamu okutuuza olukuŋŋaana ng'abasuubuzi beerondera obukulembeze obunaakola ku nsonga zaabwe ng'abasuubuzi. Position as everyone here who's come up, right? There are some. We will request the teams here to set up a committee. We are 100% as what you're saying. Let's do that. We have been wanting to do this for long. I don't know why it's taken us, because we've been communicating. Some of the landlords have not been responding, but at least I see a few. I see the gentleman there, and are the ones who are interested. Let's work together, right? Let's sit down. We'll create a committee. Right? First we create an no RCC wa Kampala Shafiki Nsubuga asabye abaddukanya ekizimbe kino
okulaba nga bassa mu nkola kyonna ekyetaagisa mu kifo kino nga tekinnaggalwawo. Ogenda President w'eggwanga yavaayo n'agamba nti toilet tezinasasula muntu akolera mu kifo kya lukale, naye wano wadde basasula nusu 5 nusu 3. Ne mbagamba akulwa tipi n'obuyonjo basigale ku nusu 10. Era njagala kulaba nga wenvaana ekera basasula nusu 10. Ojja ng'oli alina ensonga gy'awa ti munnange omanye ate kati waliwo bino nabiki, naye nze nabagamba ndi mbwa ya mugagga. Shukka Mata ng'akola ki? President w'eggwanga kyayogera nze kyenziramu n'enkola ki? N'enjogera 6 siyongeramu sikendeezaamu. Ensonga esembeddeyo ddala kwe kubeera nti abasuubuzi bano baweebwa ekitiibwa mu kifo kye bakola ki? Kye bakolebwa. Ssente toyinza kuba nti okusoloza gabeji emitwalo 7. Ye ssentebe w'abasuubuzi ku kizimbe kino Kawaya Frank asiimye obukulembeze bwa FUTA obukulemberwa John Kabanda olw'okubakwasizaako okusobola okutuuza abakulu abaddukanya ekizimbe kino okubannyonnyola ku mbeera gye bayitamu. Wadde nga batambulira emabega w'ekintu kino nga bakyerimbikamu mu kuba nti bafunamu akasente, naye nga babuzaabuza abakulembeze abatutwala nga babagamba nti abo babba kizimbe. Naye ndi musanyufu nnyo olw'omulamwa gw'olwaleero twali tutegekesa olukiiko nga 2 bwe tulutegeka, mukama waffe developer n'agamba nti lubeerewo nga 15. Ffe ne tusanyuka ne tugamba nti kasita abanga talugaanye, ffe nga tufa ekintu kimu nti bw'atalugaana ajje tutuule wamu twogere, kubanga naffe tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Era kino kitusanyusa nti era balandiroodi bannange bonna mbagamba nti mujje tulonde tutuule tulonde olukiiko, kubanga tewali ekyogera wano kikulaga nti emmotoka yiyo kibeera ki kaadi yaayo n'emmotoka ng'ogirina. Buli muntu yenna ajja kubeera ne tayito ye, ajje tulonde olukiiko olugenda. Era tunyagiriza balandiroodi mwenna mujje tutuule, naye nga tutuula mu kizimbe kyaffe. John Kabanda asabye abasuubuzi abakolera mu kifo kino okusigala nga bakkakkamu kuba ensonga zonna zaakukolebwa, era n'abasuubiza okuyimirira mu nsonga zonna ez'abasuubuzi okweteeroola eggwanga. Ekizimbe kino kiringa ng'ekitalina management. Abakasitoma bati okujjamu olwa insecurity erimu, tekirina order. Bwe bakusobyako muno tolina wooloopa, kwegamba abasuubuzi babadde banyigirizibwa nnyo ekitagambika. Twawandiikira IGP emirundi 3 nga meetings zisazibwamu n'essawa ya kaakati ng'obwenkanya tewaliwe bufunibwa, era kubadde kusika muguwa gwa maanyi okulaba nga meeting eno ebaawo. Gubadde muguwa ogutalabwangako. Yalina n'omugagga Kitando era afugidde abantu ekizibu, era nakyo essawa eno ogenda kulaba nga tukola olukiiko olufaanana bwe luti, abantu boogera ebizibu byabwe, tugenda kujja nga tulongoosa. Federation eno mugiraba nti essawa zino erina emirimu mingi nnyo. Bano bamenyebwa gano masannyalaze, onole nti implement ayongezeddwa mu bumenyi bw'amateeka, bano bazimbye ku mwala ate batugole tugenda watukolera, abantu batuwadde Sunday market n'ebirala. Kakasa bulungi nti buli kye tukwatako tukwata wano by one, naye buli kye tukwatako kiwangula, buli kye tukwatako kiwangula. Stephen Sekamate, Magala TV, Agatalinda.